Yes mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Shifah nakawombe njagala weekanye. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereze mukwano ojjeko contacts go wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 Regendo okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Bannange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregisteringa ogende e Canada. Okay, mukulikeeyo mu drama yaffe esookedde ddala okuggulawo stage. Naye nga si kuggulawo show yonna zino kuggulawo ze drama. Bannange ne zireeta the beautiful the diva Grace Khan. Uyu najja n'atukuba omuziki Grace. Natuyimbira obuyimba bwe obwakabi. Naye nga mulaba bwanyirira. Bane Grace anyirira. Era nagenda ne mugaba ne Grace. Kankusuneko mami otaddeko body. You look so good. Nangamba yes Shifah. Okwebaza kugenda eri Pastor Bujingo ne mami Susan Bujingo. Bwate bwe yangamba. Nange nenga kankayiseewo wano. Nga bwemanyi bwayimba ennyo ennyonza the beautiful bannange yatukuba omuziki. It was a great performance. Abantu basanyuka. Bane mama Grana ayimba bulungi. Kamama kayina eddoboozi. Bw'atyo n'atuwa performance yali ya mulembe nnyo. Mulaba abantu laba essanyu lengera zi smile lengera bwe bakuba engalo. Bane omwana ono ayimba bulungi. Bw'atyo munne n'atukuba omuziki awo ng'abantu bamugaa twongere munnanga nti n'agamba bagambye yimba ku katono nveeyo lwa nsonga program eri so fixed. Bingi nnyo bye twategekedde abantu bakolera bingi nnyo ddala so ate tetwagala kusuubiza ne tutatuukiriza. N'olwekyo bw'atyo omuyimbi waffe n'atuyimbira mu Grace Khan. Bw'atyo ne tweyongerayo ate nange tuba tuli awo ne zireeta diva mwana muwala Flona. Ayina eddoboozi ayimba bulungi yali smart nga yenna alabika bulungi. N'atukuba omuziki omuziki gwakyamula abantu bw'atyo. N'atuyimbira akayimba nti ekyalema abali okumpa kiŋŋambe mwanange kiŋŋambe. Mbalaba mwebuuza bulijjo oyo ye yakayimba yoyo munange she's a star. Bw'atyo n'atukuba akayimba ke Flona. Abantu ne bakanyumira bane nga buli muntu akamanyi nga buli muntu akayimba nga buli omwana gamba Flona bannaaye sho yali nnungi eno. Flona n'atuyimbira ne tunyumira. Bw'atyo bwe yamala kiŋŋambe Flona ate n'atuyimbira akayimba ke akalala ak'engoma eŋŋanda. Alina akayimba akalungi ku mikolo. Ate era abeetaaze Flona mikwano mumubuukingire ddala ayimbe. Ayimba bulungi ate ayina obuyimba obulungi ennyo. Tuna tugamba season ya mikolo obuyimba obulungi ennyo obunyumisa emikolo mikwano.
bwatyo nayimbira abawagizi abantu kwegamba ne bakuba dance ne bavaayo ne beetala wano na wali ne banyumirwa ne bamwebaza nange lyali ssanyu jjereere abantu banyumirwa nno twanyumirwa naffe okukolera audience ensanyufu ng'ate eyagala ng'ate yazze nga kituufu ezze kuwagira. Hey, it was a great performance. Thank you Flona, webale nnyo tuyimbira bulungi, webale tubeererawo ate webale kwagala Cita namwe n'abayimbi abazze bayimba buli omu. Thank you so much. Tukyagenda nno ddala maaso. Tukyayogera ku performance ya Flona ekyagenda mu maaso, naye ate mwetegekere drama yaffe ey'okubiri. Twabasuubiza drama 4, eyasoose yawedde. Mugijjukira eri ebaddemu afande. Kati ate drama yaffe ey'okubiri kika, kubanga drama eno gye tugendako ey'okubiri gwe mulamwa gw'olunaku sigwa kansa. Yes, twogera ku kansa, so twabategekeddeyo drama ya kansa. That is our second drama. Ate ng'erimu Hope Shifah n'abazannyi abalala bangi nnyo ddala, ne Cita yennyini mwali omugole w'olunaku. Bwetyo nga tukyagenda mu maaso, wajja omuyimbi omulala bambi n'atuyimbiramu ng'alina eddoboozi ddungi nnyo, ayimba bulungi nnyo ddala. So nga bwe mbagambye nti tetulina bwe tubateerayo music ono sound ono lwa nsonga amateeka n'obukwakkulizo. Abakitegeera mukitegeera mukwano, tetukkirizibwa. So alright, tweyongeddeyo mu maaso ne drama yaffe cancer drama, ye drama yaffe ey'okubiri. Muginyumirwe mikwano, naye nga bannange tubaagala nnyo. Kadina madam, nzagala ku simu yange onozifuna enamba yange ogimanyi. Wanya bachino Doctor Jawa. Wanya Doctor, Mama no Ayaaa. Doctor. Yama. What? Nanya mwana wa papa. Papa. Doctor, msawa ngani milioni 5 mwana dema mjanja. Na kano kukungula nsawa. Tika bila unikasera, wachi. Ayo wama novira mataka. Omana ya mateche. Nadi kasa manyalo mitomane banga tene netomba muyambi. Kale ulira. Omana ya batekasa ebibadde bina kubali basajja balina sente. Twewope bibadde tubala bikuna mpunza usigira. Umwede ndogo ulete mchafu. Siwa na kobi bibadde ya kase na mufamile. Daddy. Omwana oyo alabika siwa. What? Yes. Omwana alabika siwa. Kende wape tubala mpunza biguna bintu tugende tebirete bo buchafu. Tetubala na kobi bibadde ya. Omwana alabika siwa. Daddy, don't say that. This is your own fresh daddy. Manu wana lada babo. Omani siye no wana father the family gambo. Akatinya uliza. Senywa mukali kambo sizo mukando. Katimba de sabamte. Yes, funny. Wapokelanga kabade kasipose. Kwata kasasiro. Omutemu dilo yange. Weko jo mutereka. Because I have a very special guest I'm expecting. Am I at back? Daddy, did you just say Kwate Kasasino? Yes! After saying Kwate Kasasino, Omujabu Dilo Yange, Omutwale Manju, Omugeni Wanga Ja, Sangega Tuwali Kazani.
because I love you, let me take that thing as a joke. I love you. Kwagala ng'omwami wange mazina webbanga ddene let me hope kyoyogedde osaabe. We are someone. Take your Kasasiro out of my sitting room. I have a very special guest. Isaawe eno namwe mwesongamu muyombagana munnamu afa papito oli ku munno musongamu. Mujja tugenda kuseera. You're not rubbish. I believe in God. Temuli kasasi. Temuli kasasi. Temuli kasasi. Bambi bwatyo mazika amangi mwana muwala Cita. Ate omusajja tamugobye. Bambi n'obwana bwe bwonna mama abaana bwatyo bamugobye. Nange omusajja amulangidde temubiwulidde. Ate ani onajja? Tuba tukyali awo ne bannanga abasajja naye abasajja kiki temumatira noyekuumye kiki temwesonyiwa bwenzi bannange anti munnange sayidi emu ebeekaaba ate nga waliwo abasanyuka tuba tuli awo ne zireeta hope Shifah ku siteegi kisundasunda kitiribiita munnange yajjira kayimba kisundasunda kitiribiita munnange ate si ye mugole gwe bayingizzaawo naye bakazi bajja muli bazibu hope Shifah wuyo azze amazeeko okutwala amaka ga munne mazima ddala you can imagine kali kannyabo bakagobye batyo kati Shifah wuyo atutte omusajja wa munne ayingiddewo yenna atiribiita butiribiiti munnange ali bulala nnyo tafugika azze kutwala amaka kuwambira ddala nasooka kuba dansi neyeeraga nakkirira n'ayambuka neyeeyisa n'abuukabooka ebiwedde binyuma musajja wa munne yali eri baamukolerera ono azze yeetala bwetazi awambye amaka oli agenda aboneebone katulabe ekyaddako awo naye bannaye abasajja nga tulina ebizibu tukisooka oyimireko awo kyuka mutobe kyuka mpapa yesunamuko kati bannaye nga nva ku kino nga nzira ku kali abasajja abali eyo obeera goddawa kano tukulabirire naye nesaati bagikola nina ekizibu enfuufu mu nnyumba omwana yalina Afrika yalaba esaati ezitali ngolole yalaba enfuufu tata w'abaana abe kiki ekyo mpuliranga dadi wamwakomyewo omwana yeeyongedde tata w'abaana ngenda kulyanga munyankole enyamo tata w'abaana yanguwa omwana ndaba omuliro gweyongedde tata w'abaana omwana ayokya kapito yanguwa gwoli mugezi wa wano kulembera kapito tata ina ate bano be bangi buno obukibuusi nabo geri bamala fulya buli n'akawunyawunya si mu bubiri mpulyamu akawunyawunya gwe kiki eki kuki buno omwana yeyongedde omulyo baana bo taata baana bo ate kyombuuza ekintu bano baana bo taata nyanza ensaala baana bo bannanga bikime babuuze ebinga tenaafu yange gyolina gyeyina esuseeko banga olaba neerabira ebiyitibwa ebitonde ebirala kakati nyawo ono wambuuzizaako wamubuuzisaako oli awo otangatanga tomanira walikufukamira otangatanga olio ate abaana tumwita tutyono taata omwana afa tutanambuuza wasibatya mama omulungi
Otulako bulungi sekako. Smile. Siyete omulungi omwana. Kakati. Nyabo okuva n'olwaleero ate nsaba oziddako obukugu bwo n'omuntu n'omuganda wo she's looking. No, this is my love. Mukyala wange omupya era gano ge maka ge kati. Okuva soko mulaba omwana w'abantu tambula kyebo kisirimiti. Kati mbadde nsaba okwata ennumba ku mbaso n'obuntu bwo oyitaawo. Tozinoonya nnyo nawe kuona mukonyi wano otasiba okukaala. Seeso. Baby, ogambye nani? Stop calling me baby. Tata w'abaana. Ogambye ani? This is my new bed. Ono ye Sweetheart. Nannyini bintu. Ow'empisa. Daddy byonna bikole. Byonna. Nvuma kasasiro. Mpita buli ky'oyagala. Yes. Togenda leta mukazi makaga. Ndayira mama nakana janzala. Togenda leta mukazi makaga. Omwana mmoja afunye mizolezo mukazi. Daddy, nasali yanzala. Nzaliwa ne Kalule Samuel. Togenda leta mukazi makaga. Kabali tanzija makaga notoleta mukazi makaga. Mama, nayo kinawe yanzala. Ndi muganda wa kitanda nakano. Nyabo oli mukyala munange obitegeera bano baana bato omwana afa kansanya. Baby bikulemye tula wali. Bakuyisayisaamu dda mu maaso tokyalina kati. Mukyala munange amaka nange ngaagala sina byakukolera. Ntegedde mbalemu biri esatu. Nkuŋŋaanya kuyita abaana abo abaana b'omukwano nze kuzaala be bayita abaana abatalwala be badde. Emu, biri, ssatu ng'ofulumye. Owulidde? Yanguwa, baby. Byakulemye. Yangu tugende mu njagala bibya mwami wange kuba ku bukyafu enju bw'eriko simanyi kiri mu kisenge eyo. Naye ng'abantu mu ssanyu n'enduulu basanyuka olaba ku Hope Shifah. Kyokka nazze kubba bufumbo bwa munne. Kati oba basanyuka ki? Akalulu n'engalo n'emizira nga balabye ku diva. Alright. Bw'atyo munnange Shifah ne yeekaza. Awamba amaka ga munno. Aha. Mukama Katonda. Baabo bagendedde ddala mu kisenge. Omusajja azina okufa abuukabuuka. Alinga asookedde ku Shifah nno. Ne bamukubira n'akayimba mbu okwepiica jangu tugende mu kwepiica aka gravity omutujju mukamanyi. Ate abagenda okwepiica babuusebuuse baabo mpaka mu bedroom. Ne bagenda nga bazina Shifah awulira muwanguzi n'omusajja ate tafunye mwana mupya. Bw'atyo kannyabo ne kakaaba amaziga ka Cita. N'akaaba ne yeekuŋŋaanya nti munnange oli agambye azizzaala baana. Cita ne yeekuŋŋaanya n'abaana be munnange anti munnange ate alemereko bakube kumpi zaalidde. Bw'atyo kamaama ne kakwatamu ebyako ne kafuluma ennyumba. Tukalengera ku street nga kakaaba. Ne bamukubira akayimba ampisaawo akarema ampisaawo mukamanyi. It's a nice song bannange maziga bw'atyo. Anti munnange omusajja amufubutudde jjukira badde babuliddwa n'ezeddagala. Goza transport gwayina. Ne maama transport nga yamukuŋŋaanyiza mu kintu kinene bulala. Yali alagawo eyo. Anobedde Bulaaya oba Uganda. Bw'atyo munnange mwana wattu kamaama ne kakwata bateeka transport ne kagenda ku street nga kasabiriza kamaama n'obwana bwako. Bw'atyo munnange bazira kisaate tebamudduukirira. Ne bamudduukirira ow'ebitaano, ow'olukumi, ow'ebibiri, ow'ekikumi. Kozi olwataano lukyaliyo nga ndudde oddulaba. Oba lwalimu saalulengera. Ne nalengera ekikumi, ebibiri, ebitaano eze Uganda si eza $. Kamaama bwe batyo
Bazira kisanga womanyira ku kkubo noba ng'oyita mu Kampala n'olaba omuntu bambi ng'atezza omukono tutera obbawaayo akasente. Lwakuba buzibu abamu bafuuka abasazi ba nsawo eno oba omugirayo ssente omuwa teeri nga bakusala nsawo essimu bagitwala. Naye nga si bonna abamu ddala baba banoonya buyambi naye nga bwatyo kamaama kagezaako okusolooza ku transport nga bw'omanyi munange 1,200 zirwawo okuwera oluusi transport gy'olaga nga lugendo luwanvu naye yali agenda lugendo luwanvu ono gwe mulaba munange nga basaba transport abantu kukuba awo we yali abakabirira obuyambi kasaawo ndi awo ampisaawo awo maama bikaabya byannaku. Ate munange ng'afunyewo ka transport akasobola omwongerayongerayo koko ku lugendo ng'ayita ku street bw'atyo ng'atambula mu mpola nga bw'omanya amaanyi gakuwedde ng'omanya okugoba mu maka ago g'okoleredde ebbanga n'omusajja omuli abaana abo bonna bambi. Kamaama bwe katyo ne kayita ku kkubo nga kagenda kakaaba stress zikaweddeko bannange. Tuba tuli awo nga stress zikatta kamaama ku kkubo katambula. Kyekyaddako guess what? Stress ono bannange stress. Tulaba wano Cita ajja akaaba n'abaana be ku ka transport kafunyewo akatonotono omwana akaaba kamaama mukalabye amaziga kagenda misinga ddadi n'obulwadde bukaluma kamaama akaweesa omulwadde abalala abakutte ku mikono ate nabyo bito bitaata byana bito bambi oba agenda kulaga wa oba agenda tutandikira wa bambi bw'atyo yeeyongeddewo tuba tuli awo ono ali mu birowoozo bye stress zimutta ate ne zireeta omugagga Mr. Money oyo bamuyita Mr. Money ayina abakuumi ayogera ennimi omusajja ayogera ennimi mpitirivu. Okay, now stay. What? Nabagamba, when I'm talking to someone, nindanjogere ndi muntu omu ani akuba. Oli musiru nkugobye. Hasa igakubite magombe. Ate mumve mabega bana, excuse me. Kutu kati chishi. Kale, bazande wakumyewo. Nakumyewo naye busy. Tobeera ng'okubira amasimu bw'otyo. I will see you when I want to. Mbadde nsaba sikufunayo okukala omukadde nga busatu ninayo kizibu. Okubusaba bwangu naye okubukola I don't situdde atali mukiita but it's just being realistic. Oh, okay. Nja kulaba when I get time. Kale. Papa. Chani akubi. Namukola sente zange bagenda okukola firimu yazimpa kati aŋŋamba ki? Kwe nkukobye. Why are you behind me? Deno. Papa, yogera ne Jack Chan. Ni hao. Ni ndo ba yin da wu jiang fo ba. Ni jin jiang jin fu pe a jo ba jin jin ge da bi ji de. Xia ma ji. Adio pa ji tu. Sin kung pa diam. Ni no ma han. Jia ji kung fu jiang ji. Iti ba? Ici on voit un peu ici ils sont pas retirés à la partie. On ne m'a pas d'aba. Ici on tombe pas qui? Zida. Running, Kukobi. Now Kukobi. Is that how they handle people? Now I hear my Kukobi. Chichi.
Kuba tosiwe bakwata abantu. Vayo kalidde. Nyabo chichi. Queen, nzirikake. Chichi, situka. Ate tuni wokoze. Nakugobera ebintu bye kakugobye. Get up, please, get up. Tato no yemusajja omulwanizi wange tobaayo Mulaba, bali situka. Taata asaba kumusaba. Wasitwalikiddewo bulungi naye situka. Nagasituka ngalina. Taata omusajja. Amakugobe munaye. Situka. You do not look good. Ovaawo, lagawo, what is the problem? You look awful. Omusajja angobye taata. Omusajja Omusajja angobye maka gange gemaze naye abirimu etaano taata. Omusajja angobye n'abaana mutazaala abaana balwala kansa omwana wange mulwadde kansa. Omwana kansa. Taata omwana afa. Angobye n'abaana mubasasiro tazaala bisasire wabwe tebalwala kansa. Ye taata waabwe. Ye taata waabwe. My God, who does that? Ngaba ambadde bulala. Omulwadde wa kansa mulaba ali. Kakati mubadde musazo muno gwe mukulu kwata muno mukono. Don't worry, it is all well. Mubadde mulina amagezi. Taata tetumanyi gye tulaga tetumanyi gyakudda. Kati treatment mubadde mwakola mutya. Agenda munogera ku kigagi. Ate ekigagi ne kansa. Today coordinate. Come on, Randy. Sirika mama. Okola nkubonye. I do not just like the way you walk. Tula wansi mama. Sirika mwede. Ogenda kwenda. Tula wansi. Kuya Dr. Hudson. Mutulawa. Kuya Dr. Hudson. Kapito oli musajja yimirira ku Nkubonye. mwana entalo. Atwagala kugamba ki? Gwe mukazi yimirira ku abaana Kuya entalo. Dr. Hudson mugala nyina appointment naye mu 2 hours. Maybe snappy. Nyaro, situka bambi. Totobeera ng'ofukale. Brown women don't kneel, eh? Situka. Wandi mutwe nkugobye. I'm doing something serious on this mutwe. Situka o. Nyaba ate naawe toddawo. Tukamira mwakuyigirawa. Kati omwana yetugenda mujjanjaba. Omwana tugenda mutwala bwali. Aya chikenga tata siri nyambo wajenemu nemula butata ntyayo wajja kunsaba sente ontwale Ariko sente ani azikusabye. tata siri na sente. I'm going to sort it out. Tofaayo. Naye kyeneebuuza kati muddawa musulawa. Tata dayo kema bega koyogedde. I am going to sort it out. Kaluzungu tokategedde Kadde mu Luganda nkatege. ngenda kukikolako. Ekiki tata? Ekyomwana. Tata omwana alina kansa. Yes. Tata basabye omukadde 15. Kemo. Tata omukadde 15. Nkitegedde, is it a problem? Tata ogenda kumpeera omukadde 15. Saagala kukiddamu. Tata nkwatewa. Enkusiku. Genda kumukono. Nkwatewa mukono. Mama! Nyabo situka bambi. Tata. Tata tewefuula. Nja kulongoosa. Olina ennyumba z'embwa nja kwezesa olugoye lwawe. Osulawa. Tata siri musimanyi. Tolina osula. Sina nawe nsula. Randy. Tata. Nkugobye. Omukadde 15 siri kamama. I do not like the way you move, the way you walk, the way you do everything. I do not just Omukadde know. 15 they are going to bring my Randy, sister. Cita apartments wagamba kunyire wetu. Tata. The way waddamu okutambula bw'otyo, waddamu okutambula bw'otyo, tokyalina mulimu. Nyabo, kati no. Tata. Afa. Tugenda mu Bw'ogambye ddwaliro. omukadde 15 yeeyongedde I do not like omwoyo. to beat myself tugende mu ddwaliro. Tata omutwala wa. Frank, Ndayira. sikuwa mwana. Tata sinoode 10 kulayirira. Nkugobye. Nkugobye. Tata omwana yawadde kansa akyali Randy, mulamu. sikuwa mwana. Sikuwa mwana. Tata! Sikuka tugende. Abaana bange. Walika jangu. Tata. Jakugende. Tata toba munnange ennyego Tosinga nga binyuma tosinga. Tata tonsasulira omukadde 15. No problem. Okay, awatterawo munnange ati twagala omanya ate ebifo eri eyatomera omugagga byagenda bitya. Tulaba C&G correction ku butiiki. Maama C&G correction emakindye gye bamututte. Yagenze ku shopping. Katulabe ekyaddako awo.
bannange Cita mukutomera omugagga ate omugagga teyeeyamye muyambako. Omugagga teyeeyamye muyambako mujjanjabira ku baana. Naye ate tugenda okulaba kandabe wayise mwaka gumu nga wayise ng'omwaka. Ayayaya katulabe ekifa mu maka Cita gye yava. Ate munaye abagole okwepiica katulabe ekyafaayo. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojjeko contacts gwe wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 lwegenda okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Bannange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information, email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregistaringa ogende e Canada. Fashion mango cocktail.
Okay. Sagala kugobye. Baby giro mugamba tutuba bwe love eh. Kanete kanti. You've been calling me alone. Okujja mu mpi eh? Oya longo nkubira kujja mu mpi. Kabasa. You don't feel my joke. Come on. Kiki kino ekiriwa oli mu ddwaliro oli mu maje kiki wekugobya mpujja. I don't like the color of that fan. Kiki kyoliko singa kale nafunayo omukyalo mulungi wakaleka kulesikani obangani I hate the way you walk. Mupanga Uganda muno mukampala ate mwamuloze kwe oli omwana muwala muweeru alina akawato bwati aline waki aitikinosi mukampala mukyalimu abakazi mulungi alina empisa ate nga mweru empisa zabula abeeru zasigalawo omukisa alina empisa katika gambe mugwanga likakozere mawanga gyotambulira eyo mbangereza mbakyempe ewali abakazi abalina ekikeekyo ewana towakana kisebe ono omwana muwala namusanga ku Kampala kuno era essaawa yonna yonna kulugyekajengedde sisobola kumulekaawo sobola ogenda kuwasa kuwaba nakufumire naye yes spectrum yebekolere tujja kukyogerako muletendawe ku mwana tu genda motokono ne mami genda ne mami obutaba nampisa kibi munange ate omugagga wa Shifah gwayisiza Shifah gwasabudde amuyisizaamu empi naye obutaba nampisa kibi kati mukazi wuuyo mukazi wazze bannange laba essanyu bamukubira akayimba yagala nze nzekka ulululu tilavu yange ulula buluzi maama nnyabo ne bamukubira akayimba muko omugagga n'ayingirawo omugagga amuswanjulire bannangira balaavu enyuma si bye bino ebyakutu ne Shifah abeekuba empipwapwa naye Shifah alabika yakuba kutu si yakuba munange omugagga n'ayingizaawo ka small slender 1 kg ka beautiful model portable the brown Brand Kukobye. I don't like the way you shout, the way you talk, the way you do everything. Kukobye. No, nani mugato Mukobye. Ngowo kuba baba naye. Get aside. Timunia komda kwa muda. Kuchu. Bavaye. Mukama wanji. Omwana wakuja Brazil. Tota wana. Mwana bana betulira abakirasi. Sako gambo mufeko waliko. Mama. Hey. Mama. I do not like her breath around me.
kakati gwe ono mwana mujja Kampala. Oyo mwana laba kyowatu. Towana nnyo. Yosanga abakazi abanyiiya naye n'ojja otomme. Weefuga abagenyi bajja si. Your family yali amunnayo maize oluvannyuma. I come to show you my bear. Brown feet bear. Brown feet bear. Who's brown feet bear? Hello, brown shoe. I think I don't follow. What is going on? Chichi, Sweetie, just make me understand. What is going on? Why is Chichi? What are you about? Eradde taata w'abaana. Oh, nkoze mwesobi. Eradde eyali taata w'abaana. Weyasama. Weyasamirira. Akyavumangedda. Lindako, oyo omukazi tosobola mwosa. Tunja kukuba sente. Todanga mukukwasa byakamya wako n'obogola n'oyisa eddoboozi okusuka ennyindo yo ng'oyogera ne mami. Sebo. Yogera ng'ofukamidde. Obadde ogamba ki? No. Wait a minute, honey, get up. Sebo. Get up. Oyo omukazi namukukumamu abaana wabandaba. N'olwekyo eggaali ekozeeko ekola etya? Nandi nkikola sikagamba kunziriramu. Daddy. Ani mu ngatto todda. Daddy kyokka otuuya. Ni daddy atuuya. It is okay when you're around me, everything is okay. Landi mani wanyeri ajja kubikola teweetumiikiriza. I do not like the part of this thing moving. Yakeri. And this is a new moment. Bambi temumukoya. Yogedde nnyo leero. Daddy bino tebalekanga byonkola. Nze bino mbadde sibimanyi. Just live a new phase of your life. Yes, Daddy. Imanyire kuba kiyakoma kati. Munnange taata. Bw'owansanga ku kkubo nga nsiraanye. N'abaana bange be bayita kasasiro. Be beegaana nti tebabazaala. N'ombuuza lwaki ndi awo budde bw'ekiro amusimanyi wakudda. Nali mukyala wa mwami ono. Nga ye taata w'abaana bange bonna be wasanga nabo. Nye taata w'omwana yalina kansa. Abi teyalina answer that time that day. Tululave kwelabiza kwenye. Omwana yanagambye baabwe tebazaala balina kansa. Ate waabwe balwaza nsekere. So kati daddy awo wawansanga n'onyambira. Nali ngobeddwa omwana oyo. Abi baali balukama nyambye bali fine. Naye Queen. Mama kafa kitalo. Mama kwini ya watu omwana wange mutumwe zange. Excuse me nyabo. Tolaba nti okuba empi. Kitalo nnyo. Mukwano nsula. Njala zisuna. Never talk about my kid. Nti yafa. Kubanga mkwano Queen. Katonda yazabirye. Ono sigwe nengera si Abi yagenda nga alwadde kansa. Omwana Abi ng'akaaba tata n'amwegaana nti ye tazaala ba kansa. Yali mu kuzina kayimba. Oh, bana everything in na go work. I mean, you've got to be a boss. Akayimba ko mukamanyi. Banange baby Abi nayingirawo ng'akuba dansi nga banange musanyufu. Wait, did I just see that right or not? You just saw
This is my blood. Abamuntu wezino. Omwana wange. Nezija muwahaga nampita mu nkwawa. Listen, nange sinaagala nti gwe muzaala era ava mu njumba ezo. Oli taata naye nze daddy. Amani daddy. Daddy. Kano tukuita daddy ekibera. Sifa! Abaana bange. Era ova mu kitanda. Kwetuyanjaza. Ebyo omwana takanula byeru ngenda kuzaala. Oyasama. Okay, daddy come bikwasaganye. Kutu. Oba eyali taata w'abaana. Njagala kino kibeera ekyokuyiga eri ffenna abali wano abanjagadde ne mujja leero. Mukama afuga era afaayo. When you believe in God, n'owoba olinawo kansa awona. Katonda yawonya omwana wange kansa. So whoever is there ng'olina omulwadde wa kansa ng'amaanyi gakuweddemu, you think you can't make it, there is hope. Katonda akyasobola okukikolera nga bwe yakinkoledde. Believe in God, togwamu maanyi n'owoba wa kansa wenna ali eyo. We can make it together. Thank you so much, baby. Tugenda twetegekera embaga. Omwana ng'asanyuse, dadi ng'abawadde life ennungi, ng'abasanyusizza. Oh my God. Omugagga teyakoma kuba mugagga. Naye nga n'omutima gwe mulungi, gwerengera happiness. Bannange Hope Shifah bimusaze. Abadde alowooza omwana yafa mbu bambi kitalo wa. Mukama akola, Katonda gy'ali. Queen happy. Papito. Kala mukumasigale. Thank you so much. Oh, ladies and gentlemen, yeah, without wasting time, Cita in Interpersonal mulimu. Tusoke tukube engalo nyingi. Agenda mumuwalana. Nato gomwalana yaki. Transform you want to walana Cita. Okay, without wasting time, yeah, she's a diva. Huh? She's a beautiful woman. Yes. She's sexy. Sexy. She's hot. She's a hustler. Like a gahito. She's a go-getter. Yeah. What? She's brown. She's what? Kati moving the kelly, you get it? She's a mother. She's a mother. Ladies and gentlemen, yes, allow me to introduce C. Let's say C. Let's say C. Let's say I. Let's say D. Let's say A. Malayo C. Alright, mikwano mukulikeeyo mu drama yaffe eya kansa. Bw'atyo kutuyamaliriza ali mu maziga. Nga Hope Shifah amuleseewo munnange ekyosiga ky'okungula. N'asigala n'obulumi ng'ate n'omugagga alayira omukazi tamuta. Bw'etyo ate tulengera Cita back on stage ng'ali kayimba nti sirire jura. N'agamba nti era bonna bakimanye nti Cita tali regular. Bw'atyo n'akomawo ku stage mukwano akomyewo ate okulaba ng'ate akola ki. Katulabe Cita kyakomyewo okukola. Sijja bagamba kuba nange sikimanyi. Baby, this is your time. Mrs. Princess. Listen, Her Excellence. Now, Madam Ali, His Excellency. Bonita, I must to your salary. You get it? Badia. Watandikira wa mama. Zize kubeyanza. Manyi watandikira. Naye banange. Zesiriyo. Banange. Ndikuma vivi gange. Something I don't know what Mukama chinkole denzani. You know, the second thing, nsaba okwebaza Mukama olw'abazadde bange ne family yange mwenna. I love you all. Kuteba wa muli mbagala nnyo. Then the third thing, Mwami Katende.
Tato ow'ekitiibwa neebase n'okwebaka taata ondaba neebase n'okwebaka Mwami Katende ow'ekitiibwa taata onengedde taata weebale oba wano mbakuvumye Mama Margaret Miss Katende emirundi ebiri neebase 1 2 tebaba kuba mmwe maama ensi teyandintegedde my boss Mwami Katende and your family mwenna n'abaana bammwe tebandibadde mmwe like tebaba kuba mmwe sandibadde with Cita. It's because of you Nanzo ow'ekitiibwa ne family bambi thank you Mami thank you for everything mumbereddewo maama nina eddalu naye mukuba akaggo nga temukuba nnyo mwebale maama mbatawaanya taata ow'ekitiibwa nkutawaanya n'ondabira eri n'ogira oweta wano naye tongobakako taata weebale nnyo ow'ekitiibwa mukama abakuume ne family yo yonna long live ow'ekitiibwa ne family yo yonna thank you so much for making Cita today thank you so much then nenzirako ba-sponsors awunakamaka ba-sponsors banage sigenda kubogera wabula inayita mwenna ba-sponsor mwenna tukozesa gatita omu mama nga bwe mujja abakyala bezirobwe ajja tusalama mujja tetulina dakiika mujja mwenna banange Brenda Salon Shakira Wigs banaye namwena mbagala nnyo this is what us time nemwena team Cita abankoleddeko leero ku show Brandi ne team yo yonna Shifah thank you Tagi TV banaye mwenna mwebale tandika okuyitira ddala ne sponsor omwami Skype tours and travel jangu tata this is your moment tata this is your moment mukubengalo Tata njagala buli omu eddakiika abeeko kyayogera Skype ne tuddako tebeddako eya Vanui yono tata nkukwatewa mukama wange ono emwami ye sponsor wange yambeereddewo mwami Sky neyanza tata yogerako eri abantu bakutegeere tata thank you so much ngaba SK Beds we mujja kubate mwe director Skype Tours and Travel ayagala kungoba omulimu gwange agutudde banayimwe bagira nyo Cita we're so happy and delighted that you people are all here thanks very much buli omundaba nga njogera banjogera on behalf of Skype Tours and Travel ya mukulu ono ndabye ayita olina namukama nga agenda kwata omuzira nemanya nti kati ndi mugobe wajjo madde ngobeddwa so Skype Tours and Travel ffe tuno tutwala abantu bweru naddala e Canada era mu mbeera efaananako bwekyo tubategeeza tusangibwa ku Haruna Mall level 3 wetubeera era wetusangibwa tetukyukakyuka mu offices nti atogenda tusanga wale bwano beeno no level 3 Haruna Mall wetubadde all the time era mbasaba abaagala ogenda e Canada wetusinza okusimba amakanda ku Canada awo wamu ne America of course ensi ezisigadde so mbadde nsaba muyiteko ku Haruna Mall entinda mu mbeera efaananako abagagga twogera obugambo butono mukubireko Skype katono tugende nedda taata tugende nedda taata okoye tugende nedda mukama wange okwase twetonde ate twetonze taata twetoze mukama wange so Cita yes sir azeewo nkuweeyo emitwalo emirala 5 banange taata mukama wange neyanza ekitiibwa banange Cita oye Cita oye abakyala bezino zibale emitwalo 5 banange Brandi njazebalira Brandi tonkwatirako ye taata abikola Brandi nkulaba Brandi nedda wow mwebale okuwagira Cita
Kana kalungi kana kansisa. Tumeruka wakiratera. Nyabandi tuyanzenge. Tuyanza nyuma miskai kama kuwa mkisa. Mami mu bigambo bitano byo kamani ajate Salama Road. Babuze kama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange nsanyusa okubalaba na okujja okuwagira omuzukulu wange ono omuzukulu wange Cita. Abakyala bezawo bajudde baze okuwagira mukano gwawe Cita. Mumukubirako mumugalo. Banange fati ire simple Lukia mwena baze taxi nya kujja na mukwano webalo kuzanya webalo okulungiwa banange. My name is Musota Salama Road. Muja ugambe Misota, I name Misota, Sina Misota. Uwabula jejasoka okuneyolekera. Mukitegeera. Kakati mbagamba bwenti. Dawero visit nye sina basajja, abasajja tebampa. Mwenna wali katuwa stage. I'm single now. Ogenda kufuna omusajja omuze akategera wanje tweyanzege webale kujja katuweeko kubano ngenda kubawaako naye kakubawa kanamba banatangulira kuki okutuuka gyendi kali 0700 97 15 98 botuka okatuba stage kulwe salama kuba makunone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanzanye mama webale kujja. Omusiramu agamba barakallahu fikum. Yale mama mupate mama wa rahmatullahi. Yes, wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mwebale kujja. Mwebale kwagala my sister Cita Bay. Mwebale muwagira. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Madam SK Beddings and Carpet Masters. Nga ffe tulina eby'omu nyumba byonna, bed covers, masuuka, blankets. Tubirina tusangwa ali ku Total Business Center ne ku Jesco Beauty Center. Nenamasuba nga bakava ku mafuta ga Toto. Mwami Lule Climax nga bwetegeka. Mwami Lule Climax nga mama omaze bigambo abaganga mukubireko escape beddings badde y'amaanyi nnyo ate nga abakyala okwagira abakyala pepa mwekubire engalo ez'amaanyi otwogera onaatwogera sente nkomyewo mu kiti ekyokubiri njagala okwebaza Baba Lule Pakalas ali awo ze mwogezi tajja kujja munziki tajja kujja ze mwogezi nakolaba oti Cita yangu ayite wano tajja kujja wansi naye of course tebatuyita ba Pakalas restaurant nga tusangibwa Makindye 24/7 osangawo emmere ate tetukoma ku Pakalas mmere yokka tukuwa local foods naye tulina ne kyetuyita tudelivaringa tulina bino obutubwabwe obuchipusi buchicken ku Climax oba tulina kyetuyita coffee alas twali eri era be bannaffe aba Pakalas Boss Lule waali waggulu naye tajja kukkirira era n'agezaako okukkirira mba mugobe wajjo nze njogerera Pakalas era tuli happy Baba Lule, thank you very much for turning up in person. So tuli happy okuba towagidde Cita byebyo Gluta Lounge and Zula Chicken. Bambi muje mwogere Zula Chicken nabalabyekaawo, thank you so much. Zula Chicken and Gluta Lounge Bambi. Pepper, thank you so much for supporting ladies.
Ne mama wabana, mama baby, thank you. Salongo tubagala nyo abo tebali ready. Okay. Zahara, thank you so much. Glossity, Glossity, mama li. Ekifiri mushirala. Muje mulageba Glossity. That is Muje. This is your moment. Don't imagine Glossity. Banana. Glossity, this is all. Let's go. 1, 2, let's go. 1, mama. Cita, this is your moment. Muje mulageba. Glossity walia makinde. Don't imagine. Oh yo. Babo. La vejeria kutaka. Eboniza mazani mbarake. Bane akazindalo kakano munange. Let's go. Sponsor omlala yetegeke. Yes. Hi everyone. Hi baby. Huh? Please allow me to use English. Okay. I'm not so good at looking. It's okay. China. For supporting my best friend. You know. Thank you for supporting my good friend. She's so good. Like, Okay, we are the Gloss City. This is my team. Thank you so much, darling. Thank you. I'm so happy. Zahara ina kubanga okola mnebani. Oli mweru. Ono yakola wochi. Alright, we do makeup. We did all her makeup. We did her hair. Okay. We hire wigs. We don't sew wigs, by the way. We only do hair. Wanji. You want high hair? You high hair? They do hair. Only me don't know me hair. Alright, they say. Okay. I get to Luganda. But I think I'm perfect in Luganda too. Yes, thank but you guys. Thank you for coming. Bochem katono Luganda. Luganda. I'm so sorry guys, I don't know Luganda. It's okay. But we're located in Makinde SDA complex opposite the barracks. Okay. You can reach us on 0760 35 0521. Okay. Or 0755 Ojera with the number. 46. Let me just do the MTN. 0760 35 0521. Okay. We only do hair, we do bridal, we do makeup, we do everything. The way you see her, everything. Thank you so much. Okay, Brandy. Katwala mukusaguno. Okay. Gluta lounge by kabafulumye. Then bade sabanjogere ko bantu bano. Yes, nzija kusianje. Bade sabanjogere ku bantu bano. Abatagenda kusaba kujja maaso ne kansaba beba zaako. Kubanga nabo ba sponsoring ze ku tables. Okay. And Nemikwano Jojona and the birthday girl. Thank you so much. May God bless you. Thank you. And then Salongo Makindi. Mkulamsiza tata wali kataskama utoka funye mkama. Salongo, thank you. Wali muluji wali wada. Thank you Salongo. Okay, afande mbagala nyewa kama bange. Then neneba zako na balala C and G. C and G. Fashion. Buli lugoye remunda byamu ku stage. It's C and G fashion. Badi jangu Grace Mbwangu. Grace jangu mbabia. Oyo yambaza. Toiza kunyambaza no sigara. Ina kokanda ba TV yonna. Oyo yabakwata. Sibaka TV. Ate chisinda chitirivi. Chicho. Chiringa bonga chicho. Ona yambazisa buli wa TV n'abayimbi. Grace otikola oyo neddogo. Ayambaza alogera oba. Yogera keza. Okay, yes, dear. Nakola ku C&G Fashion Collections. Tusanga Makinde, tuli opposite SDA complex. Bambi, thank you for supporting Cita. Cita muntu mulungi. You can judge hanga gw'omulaba nti kyobachi naye womusemberera. Ofuna the other side of her. Muntu mulamu, muntu mulungi. Muwala mulungi. Amina, ne anza nyo. Thank you for supporting her. Anza Grace. Kati. Okay. Zura mwangu weko. Okay, nechiara sabo kwebazako Cats Company temugenda bako chemogera tata baroni. Mujja mubeko chemogera.
Cat Company, no way bigambo bitano. Cat Company, thank you sponsorize. Zura Chicken. Zura Chicken, baby mwalu. Cat Company, muli watata. Ziwo, mamu chela baby. Baneba Zura Chicken. Ekoko mu. Batambulange bikoko byawe. Entale mpuli ennuma wembalabi. Entale batambulange bikoko. Zura kwata. Ani Zura. Oh. Hey Brad. Okay. So you want kwa? Instead. Nange. Zura Chicken yawandegeya. Tuyanze. Okay, woma. Eyo lusadia. Alhamdulillah mbera nazo. Okay. Basaba mwenna muje mumpagire mbera waawo wandegeya market south. All right. Amali lusadia jebuli? Lunasipi wa mbizi. Luakoko. Bana ineanza. Omani lusadia lukwina. Mbagala nnyo. Thank you so much. Okay. Our sponsors wale wetu asante afoyo asante murakoze byose. Hi. Bwetukyate ne batuleetera omuyimbi wa Banene Show. Aish, full package. Erimu kiri. Batyo batuleetedde omuyimbi Charles Sechewa. Ai, omwami alina eddoboozi oyo. I'll miss you. I'm gonna, baby, you don't know how much I love you. Going to miss you. Okay, my baby, love you. Me too. I love you, my baby. Mwah. Thank you, Jesus. Thank you. Mwolekere bitamo ddanga muno ndeta makabu nkuchayo gusajja gwe toyina na magezi toyina kyongamba bakomye biki bagenda okukuba ono njamma ekubira emizimu wanyo nina ekimala kundi obadde oli mu kulaba Shifah na Kawombe tusinkane nate. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojjeko contacts go wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 Regendo okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Bannange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information, email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregistaringa ogende e Canada.